abaana bammwe babeere baana bammwe paka nga awezezza emyaka 18 teyeetaaga kuba mukwano gwo nze abange I don't need them to like me or not. What I'm doing, I'm their parent. Hey. Kyamagero. Ulira okuva ku mwaka gumu paka ku myaka 5 omwana olina mu disciplininga gumu ku 5 era obeera mu bazadde abatuufu obawulira their tone ekyo kijje waawo ekyo si kyampisa ekyo tebakikola bwe batyo kikola jangu nkulage kola bwoti 0 to 5 okuva ku 5 okutuuka ku myaka 12 there 0 to 5 is discipline okuva ku 5 mpaka 12 it's training bozuka ku macha genda onaabe bwomala okunaaba tuulo osabe yala obuliri training tuzuka sameka creating a clock mu bulamu bwabwe obutabeera awo nga basekibote oh thank you so kind beera waawo kuba traininga ozuka sawa mmeka bwozuku kukola mulimu ki kyovola batwazuka nga kati bafuna tubuuza bucha wakazuku kawakoze eki nje obwedda ndi awo bano bakola mirimu gwokola ki abala ne batugamba fe waffe nga bagamba muve mu buliri sawa emu olina okuba nga ofulumya ekyo kye bayita training oba olina kyogenda okukola oba toyina fuluma obuliri. The idea is to train your mind to wake up very early in the morning. Kala tokyappreciating eno toyinza kitegeera wali osigala oyomba nangenze lumu Mandela yakuba ebigere mu nju nga bamuzuukusa nempulira nga akuba ebigere agenda ogira ati nga muli mu maaso mugamba okoze eki nangamba nzuukuka ssebo nga fuluma ngoni mukambwe botyo. Hey, why don't you talk to him nomuganda tebakuba bigere you talk to him muli mu democracy omwana ow'obulenzi tomukuzanga mwana wa buwala ensi egenda mutomera men we die alone we die lonely kati anaabeera awo ng'asiita busiisi bige fuluma n'afuluma awo n'atandika okubaako byakola 0 to 5 discipline 5 to 12 training. Zuukuka bw'ozuuka okola kino omala kino era patani ogiraba n'atuuka n'awummulamu nomuga katuwummula kola byokola nezuula saameka nti saawa zino ziyingidde 11 nti mugende munaabe training okuva ku 12 paka ku myaka 18 it is coaching awo okuva ku 15 ku 18 ebeera coaching bowandiika wano coaching tekitegeeza kukuba mwana omwana bw'asukka emyaka 12 okudda waggulu aba ayingidde adolescent stage kitegeeza olina kwogerezeganya naye because obwongo bwe bumugamba nti mugezi nnyo kusinga era alaba nnyo so they are a little bit resistant and reactionary barebo babeera bayeekera omugamba ddeeno tabitegeera bw'atuuka mu myaka egyo aba takyali wa kibooko wali mu training zivuga wano mwogera boogezi wali mu training zivuga koza omugamba kino naako galamira n'amanya kino kikyamu naye Kyamagero abazadde bakyakuba abaana embooko muguno omulembe gwaffe guno nina siripa ewange nkuwoninga emirundi egi siripa osobola ogikuba omwana owange mukuba Kyamagero that is not right. What is right? Yeah, much as yes we want to what is I right mean, there has to be other punishments a child can take that is not beating them. Ogezangeriwa musibire mu kisenge omugambe we are isolating you from everything happening this side because weisiza bubi ekintu kyokola make them miss what they want ekintu kati olaba byoyogera ebyo eyo nkola y'abazungu abalina ze bayita mental health faculties ez'amaanyi wawulidde omwana eyeetuza emyaka 9 kumusibira muki mu ruumu kumwawula ku banne because as Africans tetunnatuuka waawo ebyo byogera bya luzungu bikola eri Bulaaya wano omutunuulira bwoti mmanyi olaba lumulinda alina engeri gyatunuulira abaana be buli omu n'afuna leveling nga tabakubye olumu sinze nzija n'okkuba actually at times I play the good cop
naye agenda n'akola ekintu nze ne ntunuulira mukyala wange ye n'amutereka n'addamu n'agwe oba oli awo genda owulira nga bapapala awo nga nze nzija mujjawo nga mugamba naye bakugamba kino. It's intentional. Naye omwana kasita aweza emyaka 12 okudda waggulu, that is 12 to 15 years rather to 18 years, mwogerezeganya otandika omulaga ensi, you're coaching him. Era abazadde abasinga bamu Abafirika babikola tebabimanyi nabbimanyi nti omwana waaweza emyaka 13 nga wa bulenzi otambula nnyo naye notandika omulaga ebintu. Jangu tugende omperekereke wanko Ayizaaka wano, ngendere wanko Abati omuŋŋambire kino na kino, atandika okuweereza mu ba acquaintances and associates. Coaching. Otandika obbamanya. Akutambuza olumu n'osisinkana abasajja ab'enjawulo n'akulaga engeri gye babuuzaamu abasajja abagwa mu kaliba eyo. Coaching. Agamba tugenda ku mbaga gwe ogenda okumperekera, yambala bulungi kuba bulungi ekikalu, omusajja abeera bw'atyo, omwana obuwala abeera bw'atyo. Coaching. Wakati awo abeera n'okusoomozebwa because the body is sexually active. Lwaki wabeerawo coaching? Nti obeera ne window of entry okumanya ebimusoomooza. So tewabeerawo kibooko. Kasita asukka emyaka 18 okudda waggulu aba afuuse mukwano gwo. Now you as a parent, you start to cultivate the relationship. Tokola ensobi n'oyagala osoose okumwagala nga tonnamutraininga. Ajja kukozesa okwagala kwe wamuwa to manipulate you ku ye byayagala. Mudda akukaluubirire. Tokola ensobi n'oyagala ennyo omwana okusooka nga tonnamudisciplininga. Muddojja mu discipline agambe but mama I've always been like this. What do you mean? Ayogera oluzungu. Kasita owulira omwana nga maama we ayogera, taata ayogera. The parent did not discipline but loved a lot that he lost. Juzi wano munnaffe twamulabanga akaayana ku social media nti omwana ne muwa buli kimu tewali kyesaamuwa. Yamwagala nnyo teyamutraininga. Sibagamba nti temwagala baana bamwe, nedda. Get structured. 0 to 5 it's total discipline. 5 to 12 it's training. 12 and above it's coaching. Okuva ku 15 okudda waggulu 18 it is entirely coaching. Above 18 make the children your friends, because then they know what you believe in. They know biki byolaba, bamanye ebikutiisa, like you've downloaded the values and models of life n'ozibawo. N'oziteeka mu baana wange. Kati mmwe tulina abazadde abalina bakiyita the mother's wound. Ojja kisomako sometime. Mother's wound ye muntu eyakulanga ayagala nnyo okusanyusa maama we. Buli kintu kyonna kyokola mu bulamu ng'ogamba ku lwa maama, because mother's sacrifice alone, no doubt. Kati atandika okugamba nze mmange byatampa byonna ngenda biwa omwana ono. Abaana tebeetaaga luxury. Kids basic life needs, simple and plain. A good education, engoye ez'okwambala, emmere na byabulamu period. Todda ku kirala. Buli bwe weerowooza nti ogenda kugezaako okumuwa luxury omwonoonyi, kubanga otandika okuzimba breed y'omuntu gwe bayita entitled fella. Zeza lumu yaŋŋambako ewaka omuddadi wano tewali caayi. Ne mbuuza ki ky'otegeeza? Tewali caayi? Mbunze tebantabulidde mata, nze sinywa caayi mukalu. Ne mutunuulira ne ndya emmere yange. Ne mbagamba mutabulire caayi omukalu wange. Naŋŋamba ddadi anti nze simunywa, mga agenda munyoofe leero nkutwale nkuziike e Kakiri. But Kyamagero, why could you deny your child milk tea? Because bana nze mujja kunsonyiwa ebintu Kyamagero byanyonyola ebimu binne byotegeera omwana baaga nti wali mata
bagende bagula amata bagatereko omwana aganywe. Kati ekyo kira gwe kyoyogera. Kuba omwana teyazaalibwa kubonaabona. Talina kubona. Bw'oba obusobozi obuyina olebe baya nti amata ge mwagala nga tewaliwo. Njagala tujje bwetuti. Nabira omusajja oyo mugambe tuli wano oyagenda. Njagala tujje bwetuti. Kasukolooza nze atalina busobozi bugula mata oba sina busobozi bugula mata obuyina. Ensonga lwaki mugamba agenda kunywa caayi ono omukalu bw'aba afaafe. I am training her. Nti amata ojja kusobola okugafuna as and when it shows up. But the life you're going to live ogenda kumanyira n'okutegera caayi wa kisubi bwawooma. Kisubiti. Ate nze banterako n'akajaajawo balina engeri gye banteekateeka. Naye omujjajja bagamba mbu gwerabiza togunywa nnyo. Gwerabiza ki? Bw'otuuka n'obeera nga ebintu ebimu obyerabiralabira. Until you give me research and data that was researched about that, it's all hearsay. Nze ndi musajja muddugavu bajjajjaffe baagunywa nga beerabira ki? Omuzungu agenda leeta ebintu bingi nnyo ebigendo balaga nti ebyammwe biriko obuzibu, ebyammwe byebirwaze, ebyammwe. That is going to happen, not with me. Not with me, sebu. Nze nja sigala nga ndi ku middo gyaffe. So ne mugamba kutabulire caayi omukalu omunywe bw'ofa leero ngenda kutwala nkuziike Kakiri. N'amunywa mu maziga amangi n'amumalamu. Enkya ne bukeera ne ŋŋenda ne mwezi okusiriza. Ne muga tewafudde. N'omulanga mulamu. Ne mubuuza tewafudde. N'aŋŋamba kati kuva leero nze naawe tugenda kunywanga caayi omukalu. Kati eka mumukubira ddala omukalu. Kagamba amata gaba tegaliiwo. Yennyini yabagamba dadi yatugamba ekiriwo kimala.